kutangati oli awo n'abandi bali kwebuuza ekisookera ddala abantu nga bali mu kuva mu federation obuzibu buvaawo kigambibwa nti Spice Diana yavaamu Matovu yavaamu n'abasigadde n'akugamba nti yavaamu n'akyogera nti nze navaamu siriyo kikiwuliranga muntu asobola okuba nga alina complain wano nawali naye nze sinaba kulaba ku muntu agamba nti nze navaamu ebisibiriyo. Buli muntu gweyagala okubuuza ku kintu kya ate n'ekyokubiri anti kati olaba abantu mwabatiisatiisa okisegere first and foremost mwe bennyini aba media temwagala twegatte mulya fulu twawukana mwemukola like for example kati bamwazanya ebikimuze n'obwana bambi mbulonzi omubulekeseza emirimu gyabo mwe musobola okufuna content mwe mubipanga eggwanga mulyonoona mwagala okuyisaawo ebyammwe eggwanga lyammwe mulyonoona n'ensi si yaffe ffe kanze nammwe abaliwo ensi yaffe n'abaana abalijja nimwe mutuyambye eki kukola divide and rule ffe tetukola divide and rule mwategedde mutya mwenna ne mujjana essimu zikubibwa nti tugenda Eddy Kenzo bwe tomala kubuuza nsonga ki abaana baabo bazze bye boogera nabo tebannabitegeera bulungi mmwe mwennyini mwandibagayiriza kuba olunaku musiiba naffe mmwe eggwanga muliyambye mutya kati nyina ekibuuzo kyengenda okubabuuza kati kuva ku bino bagamba nabiri bagamba gwenga ku federation ogirowooleza ki kwegatta bayimbi kufunamu abaana babagambye naye nga tebabulira bo tebawulira babadde bagala kulaba Eddy Kenzo musuuza ebintu byemuzanya tebiriyo mabulira mwe bannamawulire ebintu byemuzanya tebiriyo eggwanga mulirese mu matiika lino eggwanga lyaffe nammwe Eddy Kenzo omuyimbi bw'abanga ayagala kulaba ggwe ne munnyonnyola nga tawulira nga ayagala kulaba mwandibalagiridde ku federation kuba mumanyiyo tusooke twogere ku buvuyo abantu abalowooza nti federation erina obuvuyo bungi federation terina buvuyo mwaba buleeta era bagamba nti n'obukulembeze obuliko bande aba vice berowoozaako bokka ate balwaki berowoozaako bokka bakoze eki ekisooka tebannafuna finances tebannafuna ssente zonna okusobola kutambuza mirimu byonna bye bakola babikola okuva ku mitima gyabwe mafuta bavuga gaabwe buli kimu kyabwe obudde bwabwe teri support yonna gye bafunye kuva wantu yonna kubanga ebatwalawa mu maaso support gye bafuna bagijja mu Afri Aid ow'omukyala Madam Esther nga baproviding ekifo n'empozi n'emmere ey'okulya oshege kakati omuntu otandikirawo okumugamba mbu byakola tebiriiyo nga tannaba nakubaako watuuka tannaba nakumalako myezi giwere 5 omwana tannaba kwavula nga mugamba lwaki odduka bubi lwaki todduka era kigambibwa nti mumwe mwennyini mulimu abafulumya information nga bagamba nti mufuna ssente ate ssente ziriwa gwoli bakugamba nti nno ssente tuzifuna ng'ojja omugamba baasayinize wera zavudde ku source ki tuleme kutambulira mu nsi ya bigambo wabula tutambulire ku facts and reality ketukufunye byonna tugenda byogerera abantu bategeeze ensonga bazitegeere abasinga bagamba nti federation erowooleza nnyo ku muyimbi omunene bano abaana abato babalekawo era ne bamukola meetings zammwe omuyimbi nga talina linnya talinnyamu mu meeting ebyo sibimanyi oluggi nkugambye luggule kati kankyogerere ku kamerayo ebigambo ebyo biveewo oluggi ku federation luggule eri buli muyimbi yenna anytime any day says the president the door is widely open for everyone to come and get to know anything whatever information you want to know about the federation and its purposes oba n'ensonga zayo ezigibeezaawo jangu emutundwe ku alu anytime pose weekends abantu baba bali mu byabo naye kikwatagana weekdays Monday to Friday come and get to know something ndowooza oluma tumugjeewo tetusosola myaka tetusosola ki tetusosola gwanga tetusosola madiini buli muntu yenna kasita obeera ng'oli mu Uganda because this is Uganda National Musicians Federation y'Abannayuganda bokka ensonga eziri international ebeeza ezo ziyingirwamu differently but kikwatagana ne munnayuganda oluggi luggule naye mbuuzaamu ekibuuzo Eddy Kenzo abantu abakuliraanye betwandirowoozeza nti nno bakuli mabega era balwana okuba nti abayimbi beegatta lwaki buli gwobuuza ku nsonga ya federation agyebala nanti mubatiisatiisa ensi mwagimalawo mmwe temwagala twegatte bannamawule kati olumukolera mulina essanyu muze n'obwana mubumalidde obudde sikiwandi munaabuwa ne transport mbuwadde soda ebyokunywa ate kati enkola eki ati ogamba nti obaweze nange neyaweeyi
obwesege niyo bawa kafyuwe ninanywa kantu natambula ne muri babi muri babi de kasenta Eddy Kenzo oli muyimbi wa maanyi era okoledde gwange n'ebintu ebyenjawulo ebirungi ne mulimu abayimbi abakulu abasooka mu music industry abaikanga abatakkiriziganyizza naawe ne federation okuli omukulu Eddy yawe agamba nti ebintu byammwe bye mukola mubikola mwekka ate temwagala kwebuuza ku bantu abakulu nga bo. Honestly speaking, this is a federation. Mwami Eddy yawe mukulu wange olugi ku federation erugule, bring your ideas. Era agamba bo temubayita muyise officially tunamukamala muyise kuyise taata na buli muyimbi yenna ali eyo olina kyoyagala okumanya ku federation. The door is widely open. Jangu olete ideas zo, tetunyooma, tetuzalawa, tetusosola. Come and bring your ideas. Ekyokubiri tulina jam session buli lwakubiri. Buli muntu yenna ng'olira nti industry gyagala ennyo abayimbi banno baagala. Jangu obegatteko mu celebratingire wamu omulimu gw'okuyimba. Natuyita mu jam session kwalo. Wabeerawo abakubi b'ebivuga, wabeerawo abayimbi, wabeerawo baddansa, wabeerawo bannamawulire, wabeerawo abawagizi, buli muntu abaawo. Come and bring your idea, come and add on the industry. Bino biveemu politics, biveemu biki, kibe kyakwegatta. Nekembuze UPRS yakuwa ku ssente. UPRS tenamba ku ssente netembanga. Byebyo tulwanyisa ensonga lwaki tuli twegatta okulantulwa. Byebitudde okuba tutudde mu mayumba gaffe. Tujye tusobole okubanga tuwa esifunanga kusendeza UPRS bukyanga ebaawo telekozi ndowooza baakoma okumpa ssente emyaka nga 7 emabega byonna bintu twasigaza ka stage kokka ke tulyako nze sente ze ndisiving eza digital nzijja nabweru oshege naye bannanga abatanagenda international tebakafuna. So we really need to wake up and do something. Tulina okuzuuka tutandika okwogera ensonga ez'amakulu tuba ebintu bya politics tebikola. Politics bamutadde mu bintu bino netalina waajja. Though kino ekibuulira eggwanga nti politics aliwo tayinza kuvaawo saawa eno. Lwaki? Omuyimbi bannakigwanyizi bangi abamutunuulira. Abantu abaagala okusigaza akasente ke babadde babba mu bayimbi tebasobola kukikkiriza kino kibeewo. For example, nga bwe nagambye nti abatelekozi balina okuva ku 1% gye batuwa bambuse paka ku 50 fe kyetukayanira okutujja ku 1 okutuusa ku 50 mukwano gwange sente mekazi oba basuzizza abo bafiirawo kati tebayinza butagula abantu genda mawulire tebayinza butawaayo oli miliyoni 10 genda yogere bya smart kati ate bwe muli nammwe abamedia temwagala twegatte bwe tulabanga temwagala bwe tunasa kimu ne twewazaaga ne tweyimbira mwenga munyiga mwagala oli agambe goli kino goli kiri nemwe kenyina mwelyamu enkwa abayimbi era temwabireeta tutyate waliwo ne media olwalere zireeta obupapula abayimbi sayininga wano wamba tukuba ennyimba zo kati yosidi right and good. Let's see on amawulire mudiringa n'abakyamu. Okay, Eddy Kenzo. First of all, tudiringa bayaye mudiringa n'abakyamu abatuufu bano tekuli mutuufu n'omu okusokera ddala including okusokera ddala Eddy Kenzo statement zo zonna mu zokola as a federation, as you're leading this federation as a president, you always say you don't want politics in the federation. Naye abantu ate be mugamba oyamba, they are politicians. Yeah, they are politicians because we cannot do anything outside the government. Oshege namwe kenyini mu banamawulire teri media amwe eriawo nga terina license oshege so ne bwe ba boda toina stage kogenda kusimba busimbi just okole natolese bikwogerako nebikwogerako bijjawo copyright yatandika dda lwaki owaayo obulamu bwo n'okuvumibwa with that pain and treatment what copyright bagiyisa dda naye temuli digital. Ekisooka nze sigenda kubeera muyimbi bwenti emyaka gyonna ngenda kaddiwo naye ate lwaliro kaveni kenyina akaleeta sente ka stage konka bwenna akaddiwa ngenda kuba amagumba tegasobola kulinnya ku stage so enyimba ezigenda okuba emirembe n'emirembe emiri nze mbeeri mukyali waffe nga nfa ngeno abantu balya. I have to fight today. Okolagana otya ne Damani? Enkolagana kumanya nze ndi ku federation sikiwanti nno Hildaman yakwata etteeka sikiwanti nno ayina tereko gyakulira sikiwanti yali mu UPRS so nze ndi ku nsonga zaabo sikiwanti nze ndi ku nsonga zaabo abalya sente zaffe. Who is supposed to call who you and Hildaman? Lwaki Hildaman omuleeta mbina giramuwa
because we want to ensonga okuva mu parliament yazimukwasa parliament yazimukwasa yena ajja n'atuyita n'atugamba nti mujje tutuule era nze ndi wano ndi ku Kyabayimbi kyemmanyi nga federation eba okitegeera omulimu gwe bamukwasa ng'abaparliament kuba mubaka wa parliament agukole naffe ng'abayimbi twekwatamu omulimu naffe tukole bwe tumukwasizaako kiri tutambule. What will be back from Japan? Thank you. Naye okomeddewo nga tuli mu lutalo tumanyi nti Shiba munywanyi wo ate sindi temukwatagana mu bintu bya politics ebya music politics music ekisookera ddala nzisira kyenyinza commentinga ku bintu ebyo kuba sinnabitegeera ate nze newala nnyo okwogera nga sinnategeera so mulinde kumala obitegeera nkyali ku research sinnaba kubimanya kasimu kijookwata iPhone ne Nokia ozisinga kwagala ki zinaba amasimu sibiri ng'okwata simu ki nyina abaana bankwatira amasimu era owulira mpita buyisiba mwana gwe leeta kano mwana gwe leeta ki mwana gwe naye nga kijotira okukwateka mu ngalo kankubuulire tulina we tutuuseeko ewatulakira ebintu ebimu batuyambako wagitewo Cindy is Nokia, Shiba is iPhone, as they stated their statement. No, nze sijja kuvuma abantu tosobola kwata human being nemuyite sikate simu kati bisobola kifulumya no nze sisobola kikola ekyo bibyamu Shiba yavaayo n'apostinga n'agamba nti tombuuza nonsense nze siri okuvuma abantu abo bonna abayimbi baggwanga siyinza kubayisa mu maaso bazadde bamaama ba anti ba sister ate nze ndi brother kasobola kudda okuyita abantu bika by'amasimu Eddy Kenzo tukutambula mwebale ddala be blessed